Yeah. I'm feeling great. Ojiwulira mbuuza ebbaala ojiwulira yo mbuuza ojiwulira yo amanya n'eddoboozi bampita suspect laser Rafisike Spy Pan my Crown Town ndi wano tuli wano ku nominees party eya Galaxy Zina Awards era mpulira bulungi okubanga nabadde nominated. Kinzizaamu nnyo amaanyi because I was appreciated era bannange nsaba bafaani bange mulonde mumpagire era eno award nsuubira ngenda zitwala. Kakati kyengamba si comedians ba Luganda bokka naye kategori ya comedy eri emu ekintu ekitali kirungi. Ba comedians tuli banjawulo, waliwo abakola ababiri bye tuyita duo ekitegeera ate nga mu zi duo ezibaddewooko Madwata Nchiko tobabuusa maaso so bw'okwata Madwata Nchiko n'omugatta ne Mighty Family n'oteekamu Mariachi n'oteekamu Ticha Mpami n'otugatta wamu ekitegeera obanga kwegamba atatulabyewo waffe tukikoleredde ebbanga ekitegeera history wali ebintu byonna bitukoze byeraga so tulowooza nti nga Galaxy FM notukawo at least comedy categories nga 3 best duo single n'ab'oluzungu kozi bw'otunuulira kati ku mulundi guno bataddewo ffenna tuli ba comedians abaliwo tulinga baluganda okuggyako Ticha Mpami okitegeera kati ab'oluzungu tebaba considerinze nnyo okitegeera so nga waliwo ne English speaking comedians okitegeera so ffe tulowooza nti batuteeremuuko categories za comedy ne bwe ziba 3 zokka ziba zimala kale ne bwe ziba 2 naye nga eya duo ne single bazaawudde kozi bw'otugattika awamu kiba tekikola ki kutugatta Madwata Nchiko bwe tugamba mu comedy nga tugyeko baamooti we are legends okitegeera tukoze ebintu ensi yonna ebimanyi okitegeera naye kati waliwo abaana abazze omwaka guno n'oguwedde okitegeera kati bwatuteeka awamu oba tutadde ku level y'emu okitegeera ne bw'oba ggwe ng'oyambadde olugoye lw'obulawuzi yo ng'ogyagala bw'ofuna bulawuzi empya oba ogyagala nnyo n'okusinga tekigaana n'eri kuddamu gyambala gye wayinga gye wasooka okugula naye n'empya eba ekikola nnyo kitegeera so kakati bw'ozigattika awamu ziba tezifaanagana so kati ffe tulowooza bateerewo categories 3 nga ba comedians okusinziira ku bye tukoze ne bye tubaddeko ne bye tukola kati kozi waliwo ba upcoming comedians nga bakatandika ate nga ba comedians be batutaddemu nabo batuwa respect okitegeera batukkiririzaamu ng'abantu bamanyi nti tuli nga baticha baabwe so kakati bw'oddira omuntu akuyita ticha ate n'omwegatta mukagamba ticha n'omugatta ne student oluusi kiba tekikola makulu so kati tulowooza bulowooza but of course bwe kiba tekikoze nga balaba kijja banyiganga kiwanvu eya comedy basobola okijjamu. Yaddi nga 3 Mei ogw'okutaano kantwala omukisa guno bannange okusaba buli ali wano buli muyimbi munnange buli radio presenter buli omu mwana mbasaba munyambeko mu show yange siri bulungi nnyo naye munyambe kapete bwesigambe mukawanikela nasho nga 3 Mei freedom city jamani munyambeko blood yes. Keep back your cards, don't give up. Stay true to yourself. Yes. Anything, should we expect another show this year? Over. Let's pass one time and see what happens. Okay. Thank you very much. TON. I feel really good. Ndimusanyufu. I'm proud of myself. I'm proud of my team. I'm proud of Bulyanyambyeko. Bwenti obwemba. Ngawo bani. Anderea. Emyaka gibadde emeka mu industry. Omwaka ndozera guli gumu n'emyezi gyamu cause natandika November 2018. So tuli mu 2020. It's 1 year and I think 2-3 months. Ngezako. Okay. Who else should I talk to?
nkola kye nina okola I think nkola kye nina okola musically n'empika bw'okola ky'olina okola I think oyitawo yeah bannange kapa mu gironde vote the card kapa mu gironde kasukali keko banyongeremu so birungo by'omubale ninamu ensawo simva nayo omunnyo ninamu obwange si mukono gamu alo kavolumu kese gwe nodaawo Last year, John Black era yali mu breakthrough. Right now, 1 year down the road, I don't know one of the biggest categories. Of course mpulira bulungi okubanga badde nominated kuba kiba kitegeeza mbadde hard working ate kye mbadde nkola kyakabi mwana ekiriwo a fresh kid ali mu category ye okitegera kuba kati nze I could categorize myself as the only female rapper apparently, you understand? So fresh kid akuba bibye na nkuba byange. So it will depend on the people. Yeah. Yeah. Okay. Now, last year, Mariachi yatibwa. This year, Omuntu bw'asalawo n'alonda ky'ayagala okitegera kiba kitegeeza kyasazeewo togenda mukyusa kyekimukolera you understand so kiri eri abantu n'engeri gye bafiringamu omuziki you understand ndowooza nge naweza emyaka 2 yakyo kituufu naye mwana bya Katonda mpulira essanyu lingi nebaza bafaani bange ne Galaxy olw'okunteekayo kyabebe kiveeko tokiremerako nnyo kyaggwa I don't think ye yakolera kunze but I was already there Galaxy yekinkoledde okyogambako nedda tokyusa bigambo tokyusa bigambo tompayiriza I feel good, I feel blessed. Abaluk ABS TV, my name is Carol Customer Masita. Don't touch the door, keep it locked. Magalanya wanyo kumpagana kun supportinga. Love you so much. Hey yo chechi the ones over aka Black Girl Flying Oliku ABS. Don't you dare touch that. Keep it low right here. Spobo double.